oluvannyuma kwa Right Rebecca Kadaga kwe yabona ng'amaze okusoma story mu media yeekomitinga nti ayida kuyamba abaana abo. Bw'atyo eyaliko Speaker Parliament Rebecca Kadaga bwe yatuma abayambi be mu mwezi gw'ekkumi omwaka oguwedde okutuusa obubaka bwe obw'okuzza abaana bano ku ssomero oluvannyuma lw'okulaba emboozi yaabwe wano ku Spark TV nga balaajanira bazirakisa okubadduukirira basobole okusoma. Rest Nangobi ne Rachel Babirye batwalibwa mu ssomero likyabazinga College Kamuli gye basomera. Kati ekitongole kye Plan International Uganda kivuddeyo ne kigulira abaana bano ebintu eby'enjawulo ebyeyambisibwa ku ssomero mu Kisulo. Kuno kubaddeko emifaliso, blanketi, omo, ebidomola, baketi, engatto, silipa, padzi n'ebirala bingi. Mu kubakwasa ebintu bino omukonaganya w'emirimu mu kitongole kino Christine Oseko akubiriza abaana bano obutakkiriza kintu kyonna kubaggyako mulamwa bwe baba baakufuna ekyo kye bayaayaanira. You need to be focused. Resti says wants to be a midwife. Rachel says you want to be a doctor. And you have already discussed what it takes to be a midwife, what it takes to be a doctor. So we are going to do follow-up to ensure that actually you've remained in school. And also the other thing that will boost other support for you will be your performance while at school. Onera yebaziza Spark TV okuleeta emboozi z'abaana nga bano ku mwanjo. Response to the article that ran in Daily Monitor and on Spark TV showing the need you had to remain in school. Rest Nangobi ne Rachel Babirye basanyukidde ebintu ebibaweereddwa. Olw'okusiima kwange Fulani eva otuwabina ebintu byonna byonna kuba tubeetuuzibwa. Siimye nno Mukama abeerizeewo batwere tweyanziza nnyo olw'okutuwa bino ebintu nituba nga tujjasobola okuba mu boarding tusome era tusuubiza okola obulungi. Neebaza Fulani okututuusaako bino ebintu. Mukama abeerizeewo webatwoleire. Neebaza n'abamiidiya abasobwire okututuusa ku bano aba Pulaani. Mukama abeerizeewo webatwere. Gwe omulabi wa Spark TV tukwebaza bulijjo okutambula naffe mu lugendo lw'okukyusa obulamu bw'abantu nga bano.